banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira 88 Kyabasa emirimu gyaffe si mirimu business tip yaffe olwaleero akatabo kaffe naawe osobola kakolebwa Simon Senkayi akawandiika era osobola nawe kefunira emitwalo 10 akatabo kagula emitwalo 10 kafune olwaleero tugenda maaso gyo twayogedde ebintu ebiwerako ntuga nti abantu abasukkulumu newankubadde babaawo mu lwaleero kyokka amaanyi baagateeka nnyo ku biseera eby'omu maaso newankubadde okubaawo mu lwaleero kikulu naye okutunula mu maaso ate ekyo kyo kya nkizo ddala. Olwaleero tugamba tutya amakubo g'okuba n'okwolesebwa amakulu g'okuba n'okwolesebwa bw'oba olina okwolesebwa omanya olugendo lwo lwonna omanya ky'olina okukola ate buli lw'omanya ky'olina okukola omanya ne ky'otalina kukola. Owandiise mwana gwe nti buli lw'omanya ky'olina okukola omanya ne ky'otalina kukola. Kyokka singa oba tolina kwolesebwa kwonna okola ebintu byo gwe nga bw'obisanze by'osasaanye ne by'osaanye gwe byonna okola. Bw'oba n'okwolesebwa osobola n'okumanya buli kintu mu lugendo lwo era buli lw'omanya by'oteekwa okukola n'okumanya ofuuka omukulembeze anti oba ttaala ey'ekitangaali eri abalala. Omuntu yenna ateekwa kukulemberwa kwolesebwa kwe mu buli kyakola. Era ekintu kwolesebwa kye kisinga okukuumira abantu ku miramwa. Embeera ne bw'eba nzito kwenkana ki omuntu alina okwolesebwa agiyitamu si lwakuba mugumu nnyo naye lwakuba ategeera nti byonna ebimwetoolodde bigenda kuba bya kiseera tawugulwa. Kati katweyongereyo mu maaso. Kyova olaba obwavu si kyekizibu naye obutamanya kiki kyakukola okuva mu mbeera eyo gy'olimu kyekizibu. Olw'okuba tolina kwolesebwa era teri muntu wankiza akumanyi, abantu abasinga baavu lwakuba teri amanyi kiki kye bali. Okwolesebwa kukuyamba okwezuula eri ensi. Era olw'okuba ensi ekumanya nabo bamanya kiki kye balina okunona okuva ewuwo. Okawuliddaako? Ensi ekumanya olw'okwolesebwa era n'abantu ne bamanya nti kino kye twetaaga tulina kino na w'oli. Bw'oba oyagala obuwanguzi tobunoonya, zuula kwolesebwako ofuuke omuntu ow'omuwendo kaakati alwo ensi ejja kukunoonya. Okawuliddaako? Bw'oba oyagala obuwanguzi tobunoonya, gwe zuula kwolesebwako ofuuke omuntu ow'omuwendo mu ekyo ky'okola, olwo ensi egenda kujja ekunoonye. Ebintu nga zaabu, feeza, amazzi, amafuta n'emmere tubinoonya nnyo yonna gye biri lwakuba byafuuka bya muwendo mu bulamu bwaffe. Era y'ensonga lwaki tubisasulira ensimbi nnyingi ddala. Kale naawe oteekwa okukola ennyo ofuuke omuntu ow'omuwendo nga zaabu oba feeza oba emmere, ensi esobole okusasulira obuwanana okukufuna. Okutuuka ku kino biva mu kwolesebwako. Okukuyamba okuzuula ekirabo kyo okikoleko osobole okufuuka ow'omugaso eri abantu abalala bonna basasulire ekyo ky'oli. Byonna
biva mu kwolesebwako. Tuli ku makulu ag'okuba n'okwolesebwa era nduga nti ovoola abantu obwavu si kyekizibu naye obutamanya ekyokukola okuva mu mbeera eyo kyekisingira ddala okuba ekizibu. Ne tuga nti ebintu nga zaabu, feeza, amazzi, amafuta n'emmere tubinoonya yonna gye biri lwakuba byafuuka bya muwendo mu bulamu bwaffe era y'ensonga lwaki tubisasulira buwanana. Kale naawe nno ky'olina okukola kikino, oteekwa okukola ennyo ofuuke omuntu obw'emuwendo nga zaabu oba feeza oba emmere, ensi esobole okukusasulira obuwanana okukufuna. Okutuuka ku bino biva mu kwolesebwako, okukuyamba okuzuula ekirabo kyo ky'olina okikoleko osobole okufuuka ow'omugaso eri abantu abalala era basasulire ekyo ky'oli. Ekyokulabirako, olunaku lumu nayitibwa okwogera ku kampuni emu ey'amasimu wano mu Uganda. Omuntu eyateekayo erinnya lyange yali akola mu kampuni eyo kyeva mwebuuzaako nti waayi mbasabye ssente mmeka? Ye kwe kumbuuza nti naye gwe kati gwe muli owulira ozitowa kyenkana ki? Ne muddamu nti nziba mpa obukadde 2. Ye kwe kugamba bukadde 2 ezo zozitowa? Konze bampadde essaawa 2 era ezo munnange ziba bwenkanya bwennyini. Essaawa 2 bwe bampaayo obukadde 2 ekintu kiba kitambudde. Kyenva mubuuza ti singa mbadde ggwe wandisabye mmeka? Nagwawo ekigo bwe yaŋŋamba nti singa abadde ye yandibadde asaba obukadde 4. Kyava ŋŋamba nti bulijjo nkuwa ekitiibwa ate ne be nagambye erinnya lyo bonna baasanyuse kubanga bakutwalira waggulu. Era singa osaba ensimbi ezikka wansi w'obukadde 4 ojja kuba onswazizza nnyo kubanga nkukkiririzaamu ate onsinga. Kyenva mpandiika nga nsaba obukadde 4 n'ekitundu. Oluvannyuma lw'olunaku lumu nafuna essimu okuva ew'omuntu avunaanyizibwa nga musanyufu nnyo ng'ensimbi bazikkiriza awatali wadde kuteesa era beesunze nnyo banninze olunaku lwe nnaagenda njogere nabo. Mu nsi teri muntu akuwa muwendo okuggyako nga ggwe munnange omukkiriza. Zimba omuwendo mu ggwe mu kifo ky'onoonya okufuna. Amaanyi gonna gateeke mu kuzimba omuwendo ogukulimu. Weefumiitirize ku bino. Singa obadde oyagala ojjukirwa abantu b'osisinkana mu bulamu bwo bayinza kukujjukirako ki? Kino nno kintu kikulu nnyo kubanga bwe baba tebalina kye bakujjukirako kitegeeza mu ggwe omuwendo tebagulaba, olinga abalala bonna aba bulijjo. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde mpulira.